Yesu akijjewo, Yesu akijjewo ekikoligo. Yongeza obumanyi kubanga Mukama akijjewo. Era abooluganda akijjewo, Mukama akijjewo, olwaleero akijjewo ekikoligo. Yesu akijjewo. Sibawulira akijjewo, Yesu akijjewo, Yesu akijjewo ekikoligo. Yesu akijjewo, tumuwe engalo kubanga akijjewo, tumuwe engalo ez'amaanyi akijjewo olwaleero. Yesu akijjewo, Yesu akijjewo, bannange tumuwe engalo kubanga akijjewo, ekikoligo kyekatera akijjewo ekikoligo. Ekyobusabize muntu era akijjewo, ekyobukunsana kyeta akijjewo olwaleero. Yesu akijjewo, Yesu akijjewo, fenna tumwebake kubanga akijjewo, tumutende kubanga tuwonyezza olwaleero. Okuzirana Mukama mukimu, nabo abalina kasa kulunda mukimu olwaleero. Yesu akijjewo, Yesu akijjewo, tumutende kubanga tuwonyezza ffe, tumuyimuse kubanga bijjewo ebikoligo. Nyalya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Amasomo g'olwaleero oluyimba luno olw'okuddibwamu oba ekiddibwamu, oluyimba olw'okwebulirira, atutegeeza nti Mukama atusimba. Watusimba, atusimba ng'omuntu akwata omuti agwagala agenda kumpi ewali amazzi n'aguteeka awo, n'agugamba kati tandika olande. Negutandika okutambuza emirandira, negunywa amazzi, negukula, negutandika okuteekako ebikoola n'ebibala. Buli lunaku ti ogwasimbibwa ku lubalama lw'ennyanja olw'omugga. Emiti emirala nabwe girikala negisula ebikoola, negisiiwuuka, ogujja kuba gukola ki? Gutinta. Olwekyo ekyo Omukama gy'atujjukiza nga tandika misendo eyo, Mukama gy'atusimba, eyo Mukama gy'agala atusimbe obulamu bwaffe bwonna. Kati omuti, waliwo emiti egy'emputtu, ne bw'oguteeka era lugamba nja kukala.
naye gino egy'abantu gino gyesimbulayo n'okwesimbula ne gigenda Kasozi ku Lwazi ne gyesimba eyo mu Pereketya ate ne gitandika okukaaba. Omukama lwaki yandeeta wano kakati laba omusana gunjojja naye nga gwe gwesimbayo nga bwe tunaawulira mu Vvanjiri ya leero. Nolwekyo tusaba Omukama atuyambe tuwulirize eddoboozi lye tugoberere kyatugamba, tujja kubeera ba mukisa. Sigala Omukama we yagusimbira. Bantu mwe mumpulidde amba mu ab'e Masaka gye nzaalibwa muwulidde musigale Omukama we yakola ki? Eweesimbululayo n'otandika okuzunga wali walabika we walungi wali amazzi ogenda kukuŋŋaanya olubabu lw'omuliro n'omusana Pereketya. Olwekyo tusaba Omukama atusaasire kubanga ffenna twali twesimbuddeko Omukama waakoze eki? Twali tumenyeeko ebiragiro byetubayina Mukama kino sigenda kiddamu era ne twesimbulawo ne tugenda ewalala. Saba Mukama atusaasire atuggyeko ebibi ebyo eby'emputtu ate tusobole okufuna emikisa biva mu mmisa eno. Sereekerere Mukama eyajja okuwonya abamenyese mu mwoyo, ayi Mukama tusaasire. Kristo eyajja okusumulula abali mu njegere, abali mu bizibu, abeetisse emisaalaba, abali mu bulumi, ayi Kristo tusaasire. Kristo Omukama atuzzaayo eri Kitaffe gye yatusimba ku mazzi ag'obulamu ne tubala ebibala ennaku zonna ate ebibala ne bibeerera. Ayi Mukama tusaasire. Tonto omuyiza buli kalwa tukwatwesa tusonyiwe ensobi zaffe atuuse mulamu obutaggwaawo. Twegayirire ayi Katonda gwazzaawo obutuukirivu era okwagala emitima gy'abaweereza abo girase gy'oli bafune ebbugumu erya mwoyo wo basobole okuba abanywevu mu kukkiriza ne bye bakola bibe bya mugaso. Kino tukikusaba nga ttamu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo yawangaana na Mulamu nawe n'Omwoyo Omutuukirivu Katonda omw'emirembe n'emirembe. Anaalaba eyeesiga omuntu wa mukisa eyeesiga Katonda. Soma erisooka erisoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi ogw'E17 olunyiriri olwokutaano okoma ku lw'ekkumi. Bw'ati bw'agamba Omukama Katonda, alabye omuntu eyeesiga abantu ne yeemaliza omuntu obuntu, alina omutima ogutanywerera ku Mukama. Alifaanana ng'ekisaka mu ddungu, tagenda kumanya kirungi we kirituukira. Aliba mu Pereketya mu ddungu, mu nsi ey'olunnyu omutali asengamu. Yeesiimye omuntu eyeesiga Omukama,
ng'Omukama ly'essuubi lye. Ali ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'amazzi, emirandira gyagwo ne gikula nga giraga eri omwala. Ekyanda ne bwe kijja tiwaba kabi, gusigala guddugaza. Ekyanda ne bwe kiba kitya tiwali kwe kirirakira. Ekyanda ne bwe kiba kitya tiwali kwe kirirakira, kigumera kubala. Mu byonna omutima gwe gusinga obuzibu, kizibu okugugukamu. Ani ayinza okugutegeera? Nze Omukama, nze mpejja omutima ne mpima omuntu bw'ali, buli omu muwa nga bw'asaanidde, nga ndabira ku by'akoze. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwegulirira. Ekiddibwamu. Omuntu oyo yeesiimye eyateeka essuubi lye mu Mukama. Yeesiimye omuntu ataagoberera kibuuliriro ky'ababi, n'atayingira ku buli aboonoonyi, n'atatuula basiru gye batuula, wabula okwesiima kwe kuli mu tteeka ly'Omukama. Ekiddibwamu. Ali ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'emyala gy'amazzi, okussaako ekibala mu budde bwagwo, ebikoola byagwo nga tebiwotookerera, buli by'akola byonna bigenda bulungi. Si bwe batyo ababi, si bwe batyo, wabula balinga ebisusunku by'empewo, empewo byesaasaanya, kubanga Omukama alabirira ekkubo ly'abalungi, ekkubo ly'ababi lirizikirira. Ekiddibwamu. Oluganda musituke twanirize amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama, agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Atenderezebwe Omukama, atenderezebwe Omukama Katonda w'amagye, atenderezebwe Omukama, agulumizibwe Omutonzi w'eggulu n'ensi. Gambye Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo erivudde mu Luka. Obudde buli Yesu yagamba Abafalisaayo nti waliwo omugagga ng'ayambala engoye emyufu n'ekkansu zinekaanekana, ate na buli kanaku
ng'aliira mu binyumu. Wabaawo n'omukuseere erinnya lye Laazaalo yeeganzikanga awo ku wankaaki w'oli ng'ajjudde amabwa, yeegombanga okukkuta n'obukunkumuka obwagwanga obuva ku mmeeza y'omugagga, nga ze wali n'abumuwa. Embwa ezajjanga ne zikomberera amabwa. Olwatuuka omukuseera oyo n'afa. Bamalayika ne bamutwala mu kiwummulo omuli Ibulayimu. Gagga naye n'afa, n'aziikibwa omuliro ogutazikira. Yali atudde mu bibonyoobonyo ebitoogerekeka, n'ayimusa amaaso ge, n'alengera Ibulayimu ne Laazaalo nga batebenkedde wali. N'akoowoola nti, kitange Ibulayimu, nsaasira, tuma Laazaalo annyike mu mazzi akasammambiro k'engalo ye amubirize olulimi lwange, kubanga mbabirirwa nnyo omuliro guno. Ibulayimu n'amugamba nti, mwana wange, jjukira nga wafuna ebirungi mu bulamu bwo. Ye Laazaalo nnaku nsa, kyavudde akubagisibwa leero, ate ggwe n'olumwa. Ye ate ddala wakati wammwe naffe bwateekebwawo olukonko lunene, abandyagadde okujja gye muli tebayinza, newankubadde abeeyo okujja gye tuli. Ye n'amugamba nti, kale nno kitange, nkwegayiridde, mutume mu nnyumba ya ssebo, kuba ninayo baganda bange 5 ababuulire, nabo baleme kujja mu kifo kino eky'okubonaabona. Ibulayimu n'amugamba nti, balina Musa n'abalanzi babawulirenga. Ye n'amugamba nti, nedda ssebo kitange Ibulayimu, wabula omu ku bafu bw'anaabatuukako bwe bajja okwenenya. Ye n'amuddamu bw'ati nti, bwe batawulira Musa n'abalanzi, omufu ne bw'alizuukira tebagenda kumukkiriza. Ayi Mwoyo jangu otuyambe, ayi Mwoyo jangu otuyambe, Ayi Mwoyo jangu otuyambe, ayi Mwoyo jangu otuyambe, jangu otuyambe, ayi Mwoyo jangu otuyambe, otuyambe. ayi Mwoyo jangu otuyambe, ayi Mwoyo jangu otuyambe, ayi Mwoyo jangu otuyambe, Tukwetaaga, ayi Mwoyo jangu tukwetaaga, tukwetaaga, ayi Mwoyo jangu tukwetaaga, tukwetaaga, ayi Mwoyo jangu tukwetaaga, ayi Mwoyo
gyaffe otuwe okuwuliriza obulungi okutegeera ekigambo kyo otuwe n'amaanyi n'enneema kituukiriza obulungi ekigambo kyo kikke munda mu ffe kikyuse obulamu abalala kibawonye abasibe basumululwe abali mu nnaku kibaggyeko ennaku kibatuuseeko essanyu abatalina ddembe balifune abalina bye beetaaga nga olaba babisaanidde babifune linnya lya Paatiri erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Etusse ekimu Mukama mulungi obudde bwonna. Zimusanze akola ki? Mwawuliriza bulungi. Zimusanze akola ki? Yesimye akola ki? Yeesiga Katonda. Essomero kale tugamba nti kubanga omuntu anywerera ku bintu bye abuukabuuka. Akati nabagambye wano nga tutandika nti Katonda atusimba ate bw'asimba asimba walungi naye tugenda twekuulakuula oba tukuula bannaffe sigamba okukuula kuli okusimbuliza abantu abamu ate nga bangi balaba balina obwesige bungi mu muntu okubasimba okusinga Katonda. Era omuntu olumugamba nti kola kino Katonda olumugamba nti kola genda tusiita ebigere tutambula tetutambula. Amiina. Naye munange batulabudde zimusanze akola ki? Omuntu ono golaba ono tanywerera ku bigambo byayogera ate ennaku zino tayogera mazima tategeeza kyayogera. Era omuntu bwakugamba ekintu osooka nogera ne weebuulirira agambye eki anjagala n'okwetegereza. Ebiseera ebisinga ogenda okusanga ng'abantu banyumyamu mboozi bali awo anyumyanyumyamu bunyumyanyumya bagala simanyi okusinga ensi yonna kunyumyanyumyamu mboozi. Ebisuubizo abantu bye bawa kunyumyanyumyamu mboozi abasinga obungi ku bintu abantu bye boogera ku bintu 100 kimu kyekiba kibaba bategeeza ebisigadde byonna nyumyanyumyamu mboozi. Abiina. Kakati gwe n'oddira obulamu bwo n'owanika emikono n'owaayo omwoyo n'oyimba ayisarenda ne bakusitula ne bagenda ne bakusimba wali ne bakujja ne bakusimba. Kati omuntu gy'akoma gy'akusimba eri ku lwazi gye bakusimba eyo. Ate bw'omala okukala balaba ng'otandise okukala nga bakuddukako emisinde nga baddeyo mu kiwongo Katonda gye yasimba abantu abalala nga bagenda baddayo okukuulayo omulala omu ate gwe tutwala ku lukuusi. Naye ssebo ne bw'obuulirira omuntu oba omuntu yabaaki Mukama mulungi tawulira. Omukama mulungi obudde bwonna. Nze ndabye abantu nga bajja basuubiza eggulu baddemu abakulembeze baddemu bamwe baba paliamenti baddemu aba LC1 bannange mugendeko ku kampeyini muwulire abantu basuubiza ne balimba ne bakanula amaaso ne gavayo bwe gati ne gaba ng'akatungulu
bananyeze munonde mwero siwanu oluguudo luno ngenda dukola kolasi ng'ewuwe n'emisota giyingira giyita mu bisubi tulyoka tusaakanya toyogedde Omukama mulungi zimusaase ne yeesiga omuntu abantu boogera ebintu ne bajja oli naava ewuwe ngazze bulungi okukusimbula mu ddembe ly'obadde n'emulirwanaawo ly'obaddemu alikuggyemu n'okugula amatu gabanga ag'enjovu agambye nti ogenda okuvaawo ng'osongodde omumwa ziriddamu kubuuza mutono. Mukama mulungi budde bwonna zimusaaze yakola ki? Yeesige yeesiga Katonda bw'akusimba asimba walungi. Ekigambo kya Katonda kigambye nti omuntu yeesiga Katonda nga Katonda yakusimba abeera ng'omuti gwe baakwata oli ng'agwagala nnyo oba muyembe n'agenda gusimbawa we wakulukuta amazzi we gutaakalire ikumpi ne mayanja n'asimaawo ekinnyaawo n'agusimbaawo oyambuka eri gye basima amayinja ng'omusana gwaka ogenda okusanga obuti busiiwuuse bambi buli awo bufaanana ng'abamugufe buli awo busiiwuukirira ebikola bibuweddeko olaba buyina ennyonta naye tewali abuwa yadde otuzi naye nga guli sipiidi gye guliko tegubiwuliranga nako nti waliyo olubabu lw'omuliro. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna ebizibu ebisinga obungi bwe bibasi byonna bye tulina tubifunye kubanga tukkiriza abantu okutusimbula bwe batusimba bakujja Omukama we yakusimba bajja ne bakusulira akadingidi kakati ogende gye mu kereziya okolayo ki mwonoona obudde. Amiina. Lusa nagula okutu ekubanga okwakapa tebakukwatako ogenda okulaba nga kugaziwako kabwe. Mukama mulungi ogenda okwekanga bakujja mu kereziya Katonda gye yakusimba gy'obadde ofunira emirembe gy'obadde ofunira esali bakututte mu nsabo ate nno muleme kulowooza nti amasabo ge gali gokka ag'okumayanja awo. Ennaku zino waliwo n'amasinzizo mangi nga naye mundabo go masabo. Ogenda okuvaayo ng'agajini ge weetisse ekirobera mu dduka. Mukama mulungi annange tubeererewo. Mukama we yakola ki? Omukama ayagala kuddamu kutusimba. Gamba mulirwanaawo oyo Mukama ayagala kuddamu kukola ki? Agala kuddamu kukusimba. Akusimba olyoka otinte zinyina busaserero tibimanyi ate bashobola nazamumanyi uyu musajja mukadde nnyo bayirawe edda namulabako ng'awesa omugongo nga n'enviiri zonna njeru. Abantu abakulu abamanyi ng'akyasomesa Kinyamasika wali naye bwe yatandika n'ayingira mu Katonda bw'ati wepa enviiri oba zaabaki genda omubuuzi n'omugongo. Era namwewuunya ku myaka gye kati gy'alina. Nakolako naye ministry omwaka guli e Masaka nga nkubira esimu nangamba faana
nkwatiramu awo ng'akola minisitule embalala ng'akola ne Masaka nga yeevuga n'agenda n'asaba ekiro kyonna ku makya n'avuga emmotoka n'atuukira ku kituuti n'ayigiriza ng'amulamu ng'affe abato tuli mu kukaba nyimiridde nnyo n'ava ku kituuti n'adda mu mmotoka n'avuga n'adda embalala n'asiiba ng'ayigiriza ekawungeezi 11 nga wuuno ku kituuti. Omukama bw'akusimbulawo oli mu kukaabirakaabirawo n'akusimbulawo n'akuzaayo wali owamantaala ng'ova n'addamu n'akusimbawo bw'ati bwe pa. Mukama mulungi. Ezegenda kwewuunya ono gwe twali tulaba. Ono yali aweza simanya mugongo gwange, amanya bamu balina emigongo gyabwe. Okugulu kwange, omugongo gwange, omugongo ojja gunoonya nga tokyagulaba. Omukama bw'akomawo mu bulamu bwo n'akomawo bulungi, ojja kutuula nga maziga gobadde okaabaano nga kaaba olw'ennaku ojja gakubisamu emirundi 3 nga tobitegeera. Omukama mulungi. N'olwekyo tugulewo emitima gyaffe. Omukama azze ayagala kuddayo kutusimba, naye emputtu kyekizibu. Amina. Batusimba eno twagala kwesimba eri. Batusimba eno abantu beesibye mu bikolimo. Omukama bw'ajja aleeta mukisa. Oba ekintu kino eky'omukisa abantu bakitegeera bulungi. Katonda aleeta mukisa. Ate omuntu aliko omukisa muntu muzibu nnyo. Amina. Muzibu. Era weegendereza nga ng'omugoberera kuba gwe okukafiiramu. Ugenda okulaba yayiseewo gwe batuukirako. Omuntu alina omukisa. Twagala okusaba Mukama atuzzeeyo atusimbe ku luzzi luno ku ttaka lino ery'omukisa. Beere n'omukisa, beere n'olukisakisa aba Katonda nga yatadde omukisa ku bulamu bwo. N'endaawo ezaala. Amina. Alina nga yatadde omukisa ku bulamu bwo. Abantu bakunyenyeza omutwe, abakuwalana batuuka ne bagwamu amaanyi agamba nange bampalanira ki? Buli lwe ngenda okuloga, ngenda okukomawo ate nga yeeyongeddeyo mayiro 2 avudde ku muntu ono asinga akoze olukwanokwana ajja kutandika okulaba nga bajja basikiriza. Omukama mulungi. Tuyayanire omukisa guno. Tunoonye Omukama. Funa olunaku luno olwokuna lukusiiwe. Odde ewaka nga lukusiiwa. Kana olwokuna lutuuka ddi. Amina. Olwokuna lutuuka ddi ngende ntuuleko olunaku lulambe ewa Yesu. Obeera okame oleete ne bamulirwana. Ibannange mujje mulabe. Omukama mulungi. Obudde bwonna. Yesu agambye nti Ibulayimu yagamba omusajja oli n'amugamba newe banakuleetera omuntu azuukidde n'akubuulira
nga oyina embutu tojja kukyuka. Kakati eno bye mbagamba abiwulidde n'abiteeka mu bwongo n'abitwala abiteeka mu nkola yafunye. Nolwekyo gulawo omutima gwo banange mutandike okunoonya omukisa, tandike okunoonya omukama. Katonda bw'ajja aleeta ekintu kimu mu bulamu bw'omuntu, mukisa ekyo kyokka. Era bw'osoma ekitabo ekitukuvu omukisa bwe gujja buli kimu kifubutuka. Agasitaani agasota mu badulo tekiruka gafubutuka emisinde. Amina. Omukisa gakoze buli muntu abeera akwewuunya naye kati bulusimba ebijanjaalo ebyo byebibala ebajjaawo bamulirwana ne bakutunuulira onatulogera ebintu byaffe alabika yaloga ebijanjaalo byaffe naye kubanga gweoliko muki. Naye tulye abantu batusimba mu bisiraani kolimo ebakugamba baza guno omulembe gwakubaza naawe nogula amatu notandika okubaza olimu kukuŋŋaanya gasiraani kolimo gwotambuliramu ebyo bigenda kusumulukukati yakutandika okukwata wekwata sente. Abantu bangi bangamba faata wekwata sente nga ziyitamu agenda okuzikeberamu yazitadde mu ngalo nga zayiseemu eno naye nga netulimba okufuna sente ezo. Oli ku bikolimo byotambuliramu. Amina. Gwe tutandika okunoonya omukisa. Genda okole nnyo naye ng'oliko essaala ojja kulaba Mukama ky'anaakukolera. Olwaleero waliwo ka vidiyo ke mbadde ndi mu kulaba nakayigirizaako wano ne bakanzanyedde kansanyudde bulungi. Sajja oli badde bamuyita Joshua. Lumu Joshua aba ali awo yagenda ku kereziya n'ayita Yesu nga Yesu jangu jaleke wange mbadde bawulira awo nange ompitangako kukowola n'okowola Yesu wange akukowola abo kyalira abalala ate no Yesu ebintu bibamu byakusaaga byagambye mukyalira abali awo kawungezi nga Yesu aguse n'asanyuka n'amugwa mu kifuba. Yesu sansa okulaba bulijjo nakutegekera ddakaaluumu ng'amulinyisa kalina ng'amuteeka mu kaaluumu. Yesu naye kaluumu ng'akaagala nga yeebeereruumu. Yesu suleeyo eno tulina bizinesi totutawaanya nnyo wegendereze ng'otambula kasita ekisenge ekyo kiri self contained era zaire munange bukoona ekyamusanyusa ennyo kubanga waliwo ekisajja ekyajjanga ne kimutulugunya nga bakiyita Kirusufeeri n'agamba engeri Yesu gy'azze wange tewali kigenda kuddamu kukwatako. Amiina. Kaakati ng'ateeka Yesu mu kisenge kisajja nga kikumawo okugula oluggi nga kikino ng'akikuba oli ate kyamukubisa busungu nkukuba fulumya omusajja oyo bw'otamufulumya oguddako ngenda kutta. Eyo bakyamukubanga bikonde 10 kati kyamukuba 2 oguddako ngenda kutta busi Yesu ne bankuba ng'oli muno mu nnyumba osirise nebisingirira nnyo bizinesi zo wano kale akati kyojja okukola
akakitwalako waggulu eno. Ebizimbe ebisenge byonna ebiri eno bibyo. Tambula nga olina eddembe. Omusajja ono muwulize kakati olina eddembe okufuluma mu kisenge kyo n'otambulako wano mu kolido n'abaali bwe bati eno wansi bize eno. Yesu ng'atambula yejaga olunaku olwaddako ng'ekisajja kijja kigongona naye oba yabaaki ng'era agenda kulawo ng'akikwata oli bwe kisitula bwe kikuba wansi ng'atirika omusaayi nakugambye ntya omusajja omwongerera ebisenge ebirala oli musiru ngenda kukutta kakimukuba agiraba agenda okufa nga kigaa kale kankweyo omukisa gumu ogoba omusajja oyo munyoma. Kaakati omusajja ng'agenda yewalula nga adde wa Yesu ng'amukisiriramu ennaku Yesu amugamba engalo zange ensibe byongamba okuyingiramu byenkola ki? Omusajja nga amagezi agamba Yesu kati ntegedde kwaka ebisumuluzo nze nja kube gogenda okufuga nyumba waba wagongona gweyaniriza. Kati ekisajja kyajja kyagenda nakigula exercise kyajja kijjudde luno ngenda kukatta bakyawunyiriza ne kiwulira nga Yesu akyalimu kyagenda okugula oluggi kyagwa ku Yesu bakwata kiri ne bakifunyafunya ne bakikomaga bwe bakita kyafumuka emisinde gyasirinda wano kyendabye wano zigirabanga balala. Omukama mulungi bwe tubanga tugenda ewa Yesu tetugendagenda. Amiina gamba muno ndisibya kugendagenda. Ekyo kisiza okutuleetera obuzibu ekyo bakutwala eri tubira egumba lyange erinyo lyange eryagundi liri wano kangere nga njalira esseewo. Omukama manya erinyo lyenkula maani jajja wange yalimpa abomuyina ebisente eyo mugundi eyo mubibbe eyo wansi eyo eri eyo mugenda mutekayo obusente ezimu muleeta wano endala yakutwala eri nebana. Omukama mulungi obudde bwonna bw'oba osazeewo okujja wa Yesu jangu. Abaswahili bagamba kama mbaya ndi ekiba kibe ngenze sigenda kuddamu kwesiga bantu bakusage nga wekwakula tulaga agenda wa Yesu ogenda kusula nze sigarangako omuntu kusula wa Yesu wekwakula olaga luda ngenda ekiro kino ngisula wa Yesu. Amiina. Mukama mulungi obudde bwonna nabanyumizaako olugero luli olw'omusajja ow'omuddungu enjala gwe yali eruma anenyota emukomonta manyi mudumu tewali byakulya tewali byakunywa n'agwa ku kinya ekyalimu omubisi gw'enjoki n'abuuka n'agwayo n'atandika okuvaamiina n'avaamiina n'akutta. Kaakati agamba nange mbadde nva ebigabo ebisigaddewo nabyo kambitwale. Akuse yeetise agenda okugezaako okuva mu kinya nga akyasobola okuvaayo. Omukutu mugayaalo ng'ali omwo. Kaakati enkuba n'etandika okukwata ate kubayo omuddungu mbi nnyo babwetandika ejja n'ekibuyaga
n'atikkula osanga omusenyu nga gusituse bwe guti nga gulinga akazimu kayita kazimu gujja ne gubikka n'enkuba abeera mbi nnyo ebeeramu muzira ebeeramu kibuyaga ebeeramu buli kimu kakati munaffe ng'alemeera mu gundi nze siva ku kigambo enjala yannumye ebigabo byange mbitwala kababawo omusajja yali ayitawo awo ng'ayanguwa ng'amugamba munnange enkuba ngimanyi yawano mbi jangu kuyambe nti ove mu kinnya kubanga enkuba bwe kusangayo ogenda kufiirayo nno ate ebigabo byange nti bisuule oba omukono ngusitule ndya bigabo byange nedda bisuula omba omukono omusajja n'agaana munne n'abeerawo n'amwegayirira suula omba omukono zireka bigabo byange nfa nabyo omusajja agenda okulaba nga enkuba ejja namugaano nange munaye nziruse sina gafiira wano omusajja ng'abeera muli munda ng'aguluba n'ebigabo ngenda nabyo enkuba ng'etandika kibuyaga ng'ajja ng'aleeta gundi gababikka eggwagwa omugabo bulungi Yesu yatugamba nti ayagala okuwonya obulamu bwakolayo afiirwa bufiirwe Yesu akugamba tabyokutte kuyambe nti Yesu nze mponyako buwonya bulwadde naye bino ebyokugendanga mu ssaala buli kaseera Yesu nze mponya buwonya fata zetekako butesi mikono kimala amina tuteekeddwa okusaba tuteekeddwa okuwaayo bye tukoze eki ekubeera lugambo lwenyu ekubeera kubba kolaki ekubeera bwenzi kolaki ekubeera kulimba kolaki ekubeera lunkulu kolaki ekubeera kwekuza kolaki ekubeera mululu kolaki Oluganda mwegayirire Katonda paati omunyeza buli kantu asime ekitambiro kino zinammwe gye tumuweereza twegayiridde Ayi Mukama tukosa okwebonereza kwaffe
olw'ekitambiro kino bye tukola mu kisiibo kino ebirabika bituviiremu omugaso munda mu ffe gwa Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Mukama Katonda waffe. Kubanga kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu kutubeera n'okulokoka. Ku Mukama Paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sse wannakufa okwebaza bulijjo na buli wantu. Kubanga oyagala tukwebaze nga tuweeresa kino na kiri. Ekyo nno ffe aboonoonyi kitukakkanyaako okukwewanika ate bitwerekereza ne bigasa abali mu bwetaavu. Naffe ne tusobola okukola nga gwe w'ekisa bw'okola. Kyetuva nno twegatta n'akeeseddeko abamalayika ne tugulumiza wamu mu ddoboozi eritasalawo nga tugamba nti mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hosanna waggulu, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu. Kadde kano kakulu nnyo. Kadde kano kakulu nnyo. Tusikirire Omukama ebyetaago byaffe, mutusaba Omukama ajja kubituwa. Tukwatula Ipatiyo mutuukirivu kubanga oli wa kitiibwa. Na byonna bye wakola bikola mu magezi na mu kwagala. Omuntu wamutonda mu nfaananayo n'omukwasa ensi yonna agirabirire. Omutonzi we nga gwe wekka aweeresa ebitonde abifuge. Bw'ayagala okugondera amala afiira omukwano gwo tewamulekera lumwe lumwefuge. Anti bonna abakwatirwa ekisa n'obadduukirira bakunoonye bakusange. Emirundi mingi n'okola n'abantu b'endagaano n'obasindikira abalanzi bagunjule balingirire obulokofu. Ayi Ipatiyo omutuukirivu ensi wagyagala, obudde bwe bwatuuka n'ogitumira omwana w'omusaala omu nga ye mulokozi. N'ava mu lubuto kubanga emituukirivu omubeerevu Maliya n'amuzaala, n'atufaananira ddala mu byonna ng'oggyeko ekibi. Abaavu n'abaletera amawulire ag'essanyu ag'obulokofu. Abasibe n'abaleetera ag'okuteebwa. Abennyamidde mu mitima n'abatuusaako essanyu. Okusobola okutiikiriza gwe kye wateesa, yeewaayo yennyini n'afa. Ate bwe yazuukira mu bafu, olumbe n'aluzikiriza, obulamu ne buddawo. Okusobola obutaddabukwako ku bwaffe, wabula ku bwe yafa n'azuukira ku lwaffe, eyewo Ipati yaggyayo Mwoyo Mutuukirivu. N'amusindikira abakkiriza nga kye kirabo ekisookera ddala, ajja amaliriza omulimu gwe ku nsi, afundikire okutukuzibwa kwonna. Tukwegayiridde Ayi Mukama, Mwoyo Mutuukirivu oyo yennyini ebirabo bino abitukuze, bifuuke omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, tusobole okukuza ekyamagero kino ekikulu yennyini yatulekera nga endagaano etaggwaawo. Anti y'akaseera bwe kaatuuka gwe Ipatiyo mugulumize, we waba ababa bali musi abaagala. Naye kw'olyasamu n'ak'ensusso bwe baali balya n'addira omugaati, n'akugulumiza nga yeebaza, n'akumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye kuno mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaavaayo okubeera mmwe. Mu ngeri y'emu yadira kaleesi ejjudde omwenge gw'emizabbibu ne yeebaza. N'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye kuno mwenna, anti ne kaleesi omusaayi gwange ogw'endagaano empya olubeerera, ogunaayeebwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi, kino mukikolenga lwa kunzijukira.
Kamagero ekyokukkiriza. Bwekityo naffe Ayi Mukama kati nga tukuza kino mwe tujjukira okununula kwaffe tuddamu okukuza okufa kwa Kristo n'okukaa kwe magombe twatula okuzuukira kwe n'okulinnya kwe kugwa ddyo ogugwo etukuweereza ekitambiro etukuweereza omubiri gwe n'omusaayi gwe ekitambiro ky'osiima ekirokola ensi yonna eno nga bwetulindira amatuga ge walijjira mu kitiibwa. Ayi Mukama tunuulira ekitambiro gwennyini kyewateekerateekera Ekereziyawo bonna abanaafuna ku mugaati guno ogw'omu ne ku kikompe kkiriza olw'ekisa kyo bakuŋŋaanire mubiri gumu ogw'amanyi omutuukirivu bafuuke ekitambiro kiramu mu Kristo olw'okugulumiza ekitiibwa kyo. Kakati Ayi Mukama jjukira abo bonna be tukuweerereza ekitambiro kino ku lwabwe tusookera kumuweerezaawo Francis Papa waffe n'omwepisikoopi waffe Yosefu Antonio Ziwa akabeepisikoopi Yofa Benkana nabo n'abaawula Katonda mu Adini Bujanka n'Omusaasiridooti n'abakutambirira n'abeetuludde wano era n'abantu bo bonna nabo n'abakumanyiza muli mu mutima mu mazima. Jjukira n'abo abaafiira mu ddembe lya Kristo era n'abafu bonna wekka mumanyi nga bwe bakkiriza naffe ffenna abaana bo Ayi Paati y'omusaasizi kkiriza tube wamu ne Maria omubeererwa omutuukirivu nnyina Katonda Yosefu omutuukirivu bba awolereza paaliisi eno era n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu mu bwakabaka bo nga tuli wamu n'ekitonde kyonna ekimaze okubona okuvunda kw'ekibi n'olumbe n'obusika obw'omu ggulu tugulumize nga tuli mu Kristo Mukama waffe mw'oyisa ebirungi byonna by'oweereza. Katonda Paati omuyinza wa buli kantu abali ekibulema mutegere mu Kristo n'omwete okufuna abafuna naye era mulimu ofuna butenda buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe yatukutte eby'okutulokola n'okutulagira naye Katonda mwe n'atulagira tukumantuka nti taffe ali mu ggulu. Ayi Mukama tukwegadde tulokole mu bonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibe ennaku zonna tutebengeragala okutabukanya kumu nga tulina okwesima kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwegamba batume bondi mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange bwetunuulira bibi byaffe naye amaaso ge gazikkiriza ku Ekereziyawo kkiriza okunyeza mu kukkiriza ne mu kwagala kubanga n'olamula emirembe n'emirembe. Ddembe ly'Omukama ono libeere nammwe ennaku zonna. Bulungi ekira mulirwana naagaliza eddembe.
Mukama Yesu Kristo akaliga ka Katonda woono ajjawo ebibi byensi yoono ayagala okutuzzayo okutusimba tubale ebibala bingi ennaku zonna nga twesimbye abatudda ku mbaga eno entukuvu ennyo ey'akaliga. Ino omusaayi gwa Kristo bitukuume bitutuuse mulamu obutaggwaawo. Abeetegese obulungi ng'ekereziya bw'atuyigiriza abafuna essaakalamentu lya penetensiya bagenda ofuna omukama. Wabula abateetegese Yesu tumufune mu kwegomba, ate n'ab'enzikiriza endala tumufune mu kwegomba ajja tusimba eyo etulina okusimbibwa. Twegayirire. Ayi Mukama, ekitambiro kino kyongere okulokoka mu ffe n'okukola ebirungi byakyo, era bisigale bulijjo mu myoyo gyaffe, ne tukikusaba nga tuli mu Kristo Mukama waffe. Omukama mulungi ate obudde bwonna tugadde engalo zaffe nga twebaza Bwana mukulu olw'otukulemberamu mu kitambiro kya misa kino, ate n'olw'otukkiriza okubeera wano olunaku lulamba nga tulina Yesu. Webale nnyo, webale ddala Bwana mukulu. Omukama atuulira omukisa atutuulirize byonna. Ate atugadde engalo zaffe twebaze Brother Joseph abadde naye ate wamu n'omusakrisitiya abatuyambako okukola tubeerawo wano bulungi okutendereza obulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ate era twagala okwebaza musomesa Simon atuyisizza mu kuyigirizibwa wamu n'essaala okutuukira ddala bwe tufunye omukisa gwa Yesu ogw'essaakalamentu
paka tuyingidde mu kitambo kya misa. Tumwebaze, yeebale nnyo, yeebale ddala yonna kyali. Ate era twebaza abeegayiza abeegayirira, ate wamu n'abatendeeza abatuyambye okutwala olunaku luno okufaananako obulungi okusobola okusisinkana Yesu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate kino kigenda eri ggwe ne muneiba akuliraanye. Twebaza Katonda okuba nti naawe Mukama akusobozesa okujja wano. Ogenda kwebaza Katonda olwakuliraanye okuba nti abaddewo ne twegayira wamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nga twebaza Omukama yakusobozesa. Mwebale. Ate era twebaza abapya abatwegasseeko abazze olunaku olwaleero. Wano tutandika buli lunaku ku makya Yesu olumaliriza misa y'okumakya buli lwakuna Yesu tubeera naye okuva ku makya. N'abagala okujja ku counseling abeerawo okuva ku makya paka ssaawa nga 6:30 oba 7 ne tugenda mu ssaala paka bwe tugenda mu misa. Mwebale nnyo, aye tufuuka akalango eri abalala. Omukama bampere nnyo omukisa. Twebaze ne musomesa Noah. N'abayimbi buli omu alina kyakoze, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kuleeta baneiba. Buli alina omuntu gw'olenseeyo asobole okufuna obulokofu, Mukama akuwe nnyo omukisa. Abazze omulundi ogusooka muwanike ku mikono tulabe, tubaanirizeeko. Tusanyusa nnyo okubalaba. Tusaba Omukama ayongere okubasisinkana n'okubawa. Amiina. Olunaku luno olwokuna nga bwe bagambye tutandika n'emmisa ku makya ate tumaliriza n'emmisa. Kyalibadde kirungi olunaku luno n'oluwaayo, Mukama ajja kukuwa ebirungi bingi. Ekyokubiri, kansolingi nga bagambye mujje mwogereko n'abakulu bano, osanga bajja kubawa amagezi ku bibatawaanya. Kyokka nange mbaawo newankubadde nnyina bingi ebintwala ne faaza, naye tubaawo naddala mu nsonga y'okwejjusa. Nja kusaba n'abasaserdoti abalala babeere nga bajja batuyambeko tusobole ate okunaaba ebyo bituveeko budde buto. Olw'omukaaga luno okwosa enkya lunaku lwa paaliishe. N'olwekyo tulusabire ate tukeere bukeezi, luyite n'abalala bajje twebaza Omukama ebirungi byatukoledde bingi naddala mu mwaka guno n'omwaka oguwedde. Mukama tumutendereze, tumwebaze, ate tukukwasa omwaka omukola ki ogujja. Tugenda kubeera ne Radio Maria egenda kubanga eweereza butereevu mu misa zaffe, emisa ey'enkya ey'okulwomukaaga n'ey'essande. Era ffe tugenda okusoma Saturday kawungeezi ku Radio Maria ey'obusaasizi n'eya nnyaffe Maria ku ssaawa 9 olw'omukaaga ate ne ku Sande. Kale nno abakirisitu basuubira okubaawo mu bungi. Brada weebale nnyo okutubeerera era n'okunzijukiza. Olumu mbeera mu meetings budde bunkutte nangamba brada budde bugenze kola ki eyo, nenziruka nenzijja. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Abaleese ebyokuwa omukisa mubiwanike tuliwo omukisa. Katonda kitaffe w'ekisa ebyo abaana bye baleese bakuwanjagira oliwo omukisa. Oliwo omukisa mungi, amazzi ago, sapule, bayibuli, ebitabo bye bakozesa obusawo, amasimu, engalo, emitwe, ebigere, byonna bye bakozesa okukuweesa ekitiibwa. Saba oliwo omukisa, tubeereko omukisa n'olukisakisa.
bisimba obulamu bwabwe obw'omwoyo bukule nnyo ate n'obw'omubiri bwetimuke. Essente n'ebyo bafuna okukola bireme kubayita mu ngalo, wabula zibagase nnyo ate zigase n'amaka gaabwe ate zigase n'ekereziya. Omusaba Katonda omuza buli kantu paatiri nemwana omutuukirivu okeko ebyo byonna bimukutte era ate ennaku zonna. Omukama abeere nammwe. Saba Katonda omuza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gubakeko kusigale nammwe leero ate n'ennaku zonna. Bisewedde ngene muddembe lya Kristo. Munakuza kaleba Katonda tuita muteteni mwemweka mwebibi byammwe bikwe. Munakuza kaleba Katonda tuita ebibi byammwe bikwe.